Kakati lwaki tugayita masanja era amasanja kyeki wano mu Buganda? Manyi nina abagoberezi bangiko eyo balina ebibuuzo bingi ebibasoomooza, bye babuuza, bye beebuuza, bye baagala okumanya, bye beetaagira ddala okunyonyoka. Ekigambo amasanja waliwo eyambuuza nga ye takitegeerako ddala kyavaawa oba lwaki Abaganda balina ekigambo amasanja. Kyekuusa nnyo mu mbeera ey'ekibi oba mu kufiirwa. Era kansooke nkutegeeze ensibuko yaakyo olwo okinyonyoke bulungi. Wano mu buwangwa bwa Buganda ekintu kyonna ekyekuusa ku kufa oba ku lumbe Abaganda baakivumanga kubanga olumbe baalutya nnyo 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 okusinga ekintu ekirala kyonna. Kale jjukira nti omuntu bwe yafanga katugeze nnyinimu baaleetanga essanja abakungubazi kubanga baba basuubirwa okulisulako, basuula ku ssanja. Naye mu buufu obwo liba likyusizza erinnya olw'okuba nti liba terikozeseddwa bulungi mu mbeera ya mutima omusanyufu wabula mu mutima omuyongobevu ennyo n'ennyiike awamu n'ekisaasaazi. Mu kutya n'okweraliikirira baakyusa erinnya ne bagatuuma amasanja, ati lino si ssanja wabula masanja kubanga mabi. Bagasuulako lwa nnaku nga munnaabwe avudde mu bulamu obw'ensi, weewaava ekigambo amasanja. Era tukozesa ekisoko nti bagenze kusula mu masanja so si kusula ku ssanja. N'abalala waliwo engeri gye bakyogeramu ne bagamba nti gundi yagenze kusula ku mufu. Kikyamu emirundi gyonna okugamba nti omuntu yagenze kusula ku mufu. Olwo si lulimi Luganda lutuufu, nedda. Kikyamu olwo lwe lulimi oluzze nga lukwata ennyo abantu naye nga bakuze babiwulira mu bukyamu. Tugamba nti agenze kusula mu masanja oba agenze kusula ku gwoto. Olaba nti n'ekyoto olw'embeera eri gye nkunnyonnyodde nakyo kikyusa erinnya ne gufuuka ogwoto. Kiba tekikyali kyoto wabula guba gufuuse ogwoto. Kakati eyo y'ensibuko y'ekigambo masanja. Ngenda kudda n'essomo eddala naye saagala olutambi luno lubeere luwanvu nnyo ekyenkanidde awo. Munzikirize ndukomyeko wano kasita amasanja otegedde gye gaava. Wabula waliwo ekintu ekikulu mukigenderere. Bw'abanga si nnyinimu yafudde, amasanja ago tebaagatuusanga mu nnyumba. Essanja lino baalireetanga abakungubazi, bakkirizibwanga okuliyingiza mu nju nga nnyinimu yennyini yafudde. Naye awatali ekyo nga likoma wabweru eno kubanga era abantu basula wabweru. Naye bw'abanga nnyinimu ne mu nnyumba baaliyingizanga, mpozzi okuggyako singa nnamwandu yafanga nga tebannaba kwabya lumbe lwa bba. Awo amasanja geeyolekeranga ne mu nnyumba. Ako ke kalombolombo akakulu ku masanja ago. N'olwekyo ekintu ekyekuusa ku masanja kyekyo kibeera awo mu mbeera ya kusuza bali mu kibi. Tukiyita okusula mu kibi, ekyo kimu. Kisoko oba okusula mu masanja ebyo bibiri. Kisoko okusula ku gwoto ebyo bisatu oba okusula ku sesiriiza ebyo bina. N'ekirala okusula ku kigalaamiriro. Okusula ku kigalaamiriro. Kati ebyo byonna awamu ago ge makulu gaabyo era kye bitegeeza. Obitegedde? Nsuubira tojja kuddamu kubyebuuzaako, ndowooza nti naawe obitegedde. Ebitabo bino bye nawandiika binoonyeeko nno munnange. Ebitabo bino bye nawandiika binoonyeeko. Waliwo ekitabo kino Lulasange kinoonyeeko kiba kya mitwalo 10. Waliwo kino Bassekabaka b'ensi Muwawa kiba kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3. Waliwo kino Enjogera z'Abaganda n'Engero kya mitwalo 6. Kino ate na kino kya mitwalo 3. Kitegeeza nti bino byonna ku mitwalo 25 obeera obyefunira.
emitwalo 25 ofune bino byonna ku mitwalo 25. Olwekyo abyetaaga oyita ku 0781599343 otambule n'okumanya. Kale weebale.